Nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Ssentamu Mukasa Ssewandagi munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna mukugu mu by'ettaka mukugu mu by'obuwangwa agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Ssentamu buuza abantu banyabo ne bassebo yonna gye musinziira abatulaba abatuwuliriza n'abatugobererako MS Media mbalamusizza afunye ebirungi mu bulungi nkusanyukiddeko naawe afunye ebizibu ebitali bimu nkunakuwaliddeko njagala kwebazaamuako ensusso buli oyo yenna alina gw'ayambyeko okuba obulungi naye oba tomuyambye kuba bulungi naye ng'olina ensonga ez'enjawulo z'omuyambyemu naddala ensonga ez'ebyenfuna nnaku zino mu Uganda wano ebyenfuna kizibu ky'amaanyi omuntu okufuna sirinye 5000 aziri ekyemisana kimuzibuwalira nnyo okufuna ate 2,000 agule chapati n'amazzi ekyo bagamba okufuna $2 mu Uganda si kyangu ate omalo zifuna biri teziwera $2 tutwale $5 kale $2 mu Uganda si kintu kyakusaaga akasanva omuntu akalya olunaku ate n'akasanva okukalya otuka mu resort nga tewali mmere yakasanga n'ebijanjalo bya mutwalo ennaku ezo omwana yantwala awo okulya ekyemisana bw'ova ew'akayiwa wali ku kyaki y'akayiwa n'otambula ng'odda eri nga we nakusanga ennankulabi nina we nakusanga awo wakyengulu restaurant erisaidiza wano kati we nakusanga yitawo va we nakusanga oddeko awaddako era ku mukono ogwo gwenyine guwaliko waliwo restaurant eri awo hotel bagiyita batya obanga yambuka booti eri awo nyine kukuba oyo nodda wali booti yabbeeyi muko kyemisana kya $4 sowaani emmere ya $4 naye obanga owoomerwa ettooke ly'okulumbe wano mu Kampala awo we nalirabye njimanyi bulungi manyi ettooke eryo ly'okulumbe liba kyalina ssente nalyangawokko nga tonnagwa ssente ani yazitwala tunulawo obutunuzi bwe nti naye gamba ba MS Media bakuweeyo engoye ezikyaza abantu abali smart bakanso bakati ebyo ebisweta by'oyambadde ebisweta by'oyambadde bya field bigenda eri mu tear gas si byakutula mu studio kati engoye za studio MS Media mufuneeyo engoye endala bo baweereza message manyi gwe director managing director gwe managing director wa MS Media so mbagamba nga naawe nkugamba gamba banene abatulaba message zo baziweereza asookuweereza audio nga 8 naye nga temulimu yadde siringi 10 temulimu egamba kankuteereko waneeno naye ekigambo kasanga mamuno wasaba school fees ne bakuweereza 15 tatade nyina musajja wange Rasta era naye alina programu z'okuzza abaana ku ghetto mu budde bwa ng'abaana badda ku ssomero kati ye aba ayagala bitabo peni biki ebyo kubanga balobingayo bu scholarship awo kati abaana baba balina ofuna ebikozesebwa yasabayoko oba bamuwa mmeka oba naye 5 naye waliwo awo muzira kisa yamukubira namuga jangu wano nkuwa ebitabo naye ate dda baali bagaba simanyi bana nga national waliwo ensonga eyajja national platform yali tennaba kujja nze nalina page yange ku Facebook bino sibitandise kati era abaana abo nabakoleranga ku Facebook jjo myaka gyaweze 30 bukyanga CBS eggulawo ng'ennaku z'omwezi 22 Juni omwaka 1996 we baali baggulawo CBS Peter Sematimba okwogera ekigambo kye kibereberye ku CBS ng'eggulawo nali nyimiridde wali yes naye awo ekyewuunyisa nti abantu betwalwananga nabo nga kuba mu budde obwo Buganda yalina entalo 2 olutalo lwa federo n'olutalo lw'ettaka abaali mu gavumenti nga be batulwanyisa ba Aisha Kabanda kati be baganzi ku CBS fe ababalwanyisa tetuyinza na kulinnyawo era abasirikale bakwatibwa kafansonyi senga batukuba n'otukuba nga batulabye ku mulyango gwa CBS naye andi nze ndinze goyingira kuba ntero nnyo kulaba ng'ogenze ku masimu nze ndinze gwanyanga obawo era nkubuuza olina kiki wateekamu mu kubawo kw'obwakabaka wano tubiteeke ku minzaani bwe nkusanga ng'oli kaana kato nga gwe nga nkugamba nti gwe kale oli kato sijja kwogera kuyita kitaawo omuteeke wali ombuuli ekiyassaamu nange tutandika okumenya
bw'ovanga ku muntu okuwaayo omulimu gwo ng'ofuna miliyoni emu n'emitwalo 2 mu budde obwo n'ogulekawo ogende oweereze kabaka olwo senga nali wenavuni yange miliyoni emu n'emitwalo 2 kati senga sirimu bafuna 3 nga nasigalayo wazifunanga mwaka ki 96 98 tekali taka lya 98 wakiso sente zagulanga poloti muwakiso wali waffe omusajja yatundanga poloti mitwalo 3 ngamba ngogula poloti 5 ku 10 oba yika ngosondo zigula ko ezo zalinga zigula yika yettaka mu wakiso mu yettaka kyapa mwe muno gusulawo nga banonzo ogenda mutekali taka lya 98 nekati tebakuwadde olukusobola bayisa kabanda abalinga batuvuma abawagiranga gavumenti eri ne basasula ne ssente bebakyaza kati ku CBS ofanagana tugume naye yangamba mbu yalwana nnyo CBS okuddako nga bagijjeeko era y'omu ku baagenda ne Kayibanda mu State House naye CBS yamukuba sitole teyamuggyako na saidi ye ojuko bamufulumyako ekiwandiiko Katikkiro nti yagambye nti Katikkiro yali ssente z'enkulu ze biki yamukuba ku front page olujjukira BBS CBS kebebukedde yamukuba ku front page twali n'omu yamukubira simu okumuggyako saidi ye bamukuba mukubi awo ayina okwetereza yindi okulaba tuguma ali luddawa mwali yawaddewo neggulo wana awanda zino ndudde okumulabako muzibu nnyo namulaba luli nga yegayiya gundi mbw ajja amutte nga yegayirya muhoozi ajja amutte banange njagala kubalabula mulekeraawo okugamba abantu nti oba munzite ekyo kyabulabe nnyo mu bantu abakozesa enkola naddala ey'ekicwezi gwe kasita otandikawo byo nti oba munzite oba weewaddeyo basaddaaka bajja kutta kakati ongambye nti mu myaka 3 wali osolooza ssente nipibo gye biyingiramu bifa Facebook yatandika 2010 gwe mwaka gwe tutandikawo yatandika 2010 kuba nze nafuna akawunti yange ku Facebook mu 2010 nga Facebook yakamala omwaka gumu ya 2010 naye okuva 2010 ng'ojja buzi live n'obuulira abantu bannange tulina abaana we bati 6 beetaaga kusoma zekulya ekizibu ekyasinga okuba ekyamaanyi kyali mu COVID nze namalako COVID nga ngabye miliyoni ezitaka wansi wa 10 ng'ozigabye bugabe naye nga saayina ssente zange mu nsawo natuulanga butuuzi ku Facebook page yange ampeereza omukadde ali obubi n'ampeereza nti wano egindi waliwo omukadde ali bubi oli n'ampeereza ne tumalaawo puulu nga bagiteekamu ssente twagaba miliyoni ezitaka wansi wa 10 nga tutuuka ku mukadde ali obubi ne tumuwa kawunga kilo 10 ne tumuwa sukali kilo 5 ne tumuwa emitiri gya sabbuuni 2 ne tumuwa omugaati ne tumuwa butto liita 1 ne tumuwa omunnyo obupaketi 4 nga tuweera ddala omuntu ebintu ebimazaako waakiri ewiiki 2 twagabanga n'akawunga kilo 10 naye bwe lireeta eno endowooza yammwe eno empya eya lobadoba sitayiro bonna abaali baddonaazi baffe ssente ne bazitwala mbu mu puulu wekwasa bekwase naye olina obusungu bwonna bulabika buva wala ku NUP nze NUP nga NUP siginaako obusungu mbulina ku nkola y'abantu nakugamba nasoma akatabo kagaba Wansolo Bawansolo balina bwe balinga baawula omulabe waabwe bagambanga nti magulu 4 munnaffe magulu 2 bw'aba tasobola kubuuka obanga talina biwaawaatiro oyo mulabe waffe kyekyabayambanga okwawula abantu kubali naye ffe wano nze mpita mu bigambo bya Kyagulanyi biri muli balabira ku bikolwa byabwe nze okumanya nti oli waffe ebikolwa byo byentunuulira kasita bibanga byongera ku nakyemalira obuwangazi bwa sekendi ezi omanya si wamu toba waffe kati Museveni agezze amaanyi gaalinako obubeezi mayitirivu anyirira okufaako obufi ng'oŋŋamba nti abamuwadde okunyirira okwo baffe naye bababuuza because program gye twakola ewedde simanyi bakantu akukenda temamu wakalaba ng'ogamba nti osobola okunyumiza NUP ku nsonga zino nga yeewadde gye nomuwooza amaanyi babuuza Sewandagi nga ggwe Sewandagi what have you done kiki kyokozeewo
mbo mulimu gwa mu mukuru mwe basewandaji n'aba bafaanana gwa kupininga NUP gwa kuteeka NUP ku mizani buli kaseera naye nga nkugambye baali bagulawo CBS mu 96 nali nyimiridde wali naye CBS egenda okuggulwawo sita yali weeri n'essanyu yali weeri ne Capital ne Radio Uganda nga weeri ne Capital era gye twateesezanga nga tulina programu zaffe ekigaali 200 mu 96 NUP yaliwo teyaliwo mu 20 NUP yaliwo teyaliwo mu 2011 NUP yaliwo mu 2011 ngeri luddawa Reconciliation and Development Party eri yali NURDP mu 2016 NUP yaliwo ene yakyagulanyi teyaliwo kati oyagala kulowoozesa abantu nti ntandise kwogera mu 2020 kyengamba nti anti mugambye bayita muggwe bye boogedde nti tubadde tetulina kye twogera okutuuka twogera ku NUP yokka NUP eyakyagulanyi yabbiryaga gy'emyaka 6 nze nkugambye emyaka 6 nze natandika okwogera mu myaka gya 9 mu gumu Buganda ng'enoonya federo kakiiko koodooki wekatambula okutambula mu Buganda yonna wano okuwulira n'okuwulira nti mu Buganda abantu ebitundu 97 ku 100 baasaba federo nali omu ku bantu abaali bamobilizinga abantu abo mu 91 NUP yaliwo kati yabyogera mubuuze kitaawe yali luddawa anti kati olwaliro nga weeringa namwe weemuli Biliena twatandikawo ekisinde ekyabavubuka Popular Resistance Against Life Presidency mu 93 nga waliwo Nkoba za Mbogo fere tutandika gwanga mujje kubanga Nkoba za Mbogo yali mobilizinga Baganda abali mu matendekero fere tutandikawo Abaganda abatali mu matendekero agadawa abene UP abamu basajja bakulu baaliwo Kyagulanyi mu 2016 yali awagira ki nkyukakyuka yali ku Dr. Besigye okakasa yalonda Besigye mu 2016 olina obujulizi bwonna mu 2016 simanyi oba yalonda Besigye naye so yamukola akayimba situka tutambule biki akayimba situka tutambule akakuba tuvudde mu campaign tuvudde mu kulonda ngamba batuva mu kulonda kayimba situka Besigye bamusibire ewa nagera namukubira akayimba ak'ekirogo nenedda Bobi Wine ndoza ade kunkyukakyuka from that day one siba kibadde nga di akubye ennyimba akaluteka twawula akubye ennyimba akaluteka twawula lwali lwaffe opposition nga lujja mu government mu buyinza oba lwali lutugamba kukakkana kubanga bali bamaze tukolako ebikolobero nga abagabane temulwana nga bamaze tukolako ebikolobero kati oluyimba lwo lubadde olw'amaanyi ennyo lwentegedde lubadde lwakubagambira ku Jennifer era no terwalina ludda Jennifer Musisi bw'atuuka mu kibuga Kampala wano n'atigomya buli kiramu n'alyoka agamba tugambire ku Jennifer naye omusajja yakuba n'oluyimba ng'agamba n'ogamba nti singa yeye Museveni nanti yali agasinga nze nyine entebe singa nze Museveni nali tuddenga nawe mu ntebe singa nze Ssaabasajja Kabaka nali kuwadde mayiro ettaka mu kibuga nga balina okugezaako balolomodo mu bw'obufuzi yali alina kugeza ku Museveni omubuusabuusa anti yaligambye nti singa nze pulezidenti naye basajjamu akati Sowandagi njagala naye gwe yalaba yagamba singa nze Museveni naye tuddenga naawe mu ntebe singa nze Ssaabasajja Kabaka singa nze Sudiri omugagga lwaki yagamba Kiggundu kuba Sudiri yaliwo mu biseera ebyo kati fe bino tuze tubitresinga era awo wamulaba nga Bobi Wine bwe yajja nga agwa Jerusalemu sali mu kifuba akosaka kulaga bana abatawakanyangako Museveni nze mwabo bonna abali mu National Unity Platform ababaliyo kati asobola okuŋŋambako ali ogu Muwanga Kivumbi ate John Kakande I mean yani
Kenneth Poka alimu NUP naye oyo nsajja wange bamusula bukyuze eyo kyenjagala osooka omumanyi mpozi ne Kenneth Poka Kande kubanga Kenneth Poka Kande bwe bakola UID abo basooka okukola ekibiina ne Joseph Luzige Joseph Luzige n'agenda mu gavumenti Kenneth Poka Kande n'agaana n'asigala ne UID ye ne Lubega Mukaaku yagenda extra mile 7 n'agenda ne mu nsiko alwanyise gavumenti ya Museveni naye osanga akantu nga katunula kana akatuna vwe kati semvina katuna kati ngana kafuna obudde bwogera ku Lubega Mukaaku kyenjagala okusooka okumanya problem ya Sewandagi Sentamu Mukasa eriki ne Bobi Wine Sentamu Sewandagi bwayimirire Lusango mu 2021 nga anoonyeza Yoweri Kaguta Museveni akalulu mu 2021 nga anoonyeza Yoweri Museveni akalulu jukira nze nali musajja wa Sebaggala Sebaggala bw'atunda obuwagizi bwaffe n'abuguza Besigye nze nali sikkanya na Besigye ku nsonga emu natunulira Besigye we yajjira n'ekiwandiiko kye ekya reform charter ng'agamba Museveni reform now wezza obujja era n'ebipande bya Kiza Besigye ebya 2021 byonna byali mu kala ya yellow eya NRM nga Besigye bwe namutunulira nga talina njawulo na Museveni ng'era Besigye ye kimuleese si kuba bali bakafunira 50 ya master plan ng'abantu balaba balowooza nti bulimba teriyo naye ffe nga tumaze okukkiriza nti entuufu eririyo ne tugamba nti Besigye ekimuleese kulemesa ffe ab'essayidi eno okufuna omuntu omulala anaabajja mu buyinza kubanga 26 Museveni takola ki tadda kati batuteze ono abenga yasingawo amaanyi era ekyatakkaanya naye kuba nti Museveni atufuga emyaka 5 yekka atya naye yakanya nabo ab'essayidi eri okutufuga emyaka ameka 5 nze nezijanga nwana nakyo naye bamala ato Sebaggala afe bwe batunda obuwagizi eri ewa Besigye nkuwulira amazima najja kwolwo ekyatawukanye nabo zaali ssente ekyatawukanye nabo zaali ssente tugenda mu kalwako 2 ogumu Kiza Besigye aguza obuwagizi bwe bamaze obbuwa ssente Besigye yasasula Sebaggala yes Sebaggala agambe nti Haja alagidde yakigula milioni 9 ekyo ekigambo Haja alagidde naziwa Sebaggala so mwe mufuna intero ono yafunye sente nali kumpi nnyo n'okubimanya ebyo mbagamba naffe mutwe kaki kasente bagamba nti gwe toli wa DP bangoba bwe bangoba naffe olubi ate waliwo atuperereza bidandisa lwe atuperereza olina kyewekoledde atuyita naffe ne tugamba nti bana mwafunye sente ne mugende wa Besigye naffe katugende kandi tuwaffe yabadde Sebaggala bamukoze eki bamugjeemu kuba baali bamugjeemu olw'ebyo buyigirize yali kandidate waffe bwe bamala omujjamu tusigalaawo nga ffe tugamba Sebaggala toyingira mu kampeyini tugende mu boycott kati bukya ku makya nga Sebaggala yeegase ku Besigye koffe muganda mwe mugenzi okufuna sente wa Besigye naffe katugende no tufune ki tufune sente nga ndiye Lusango mu 2021 nyimiridde Masaka Lukaya wokyamira Lukaya nokwata kuligenda ekiti mba kintu musoke waggulu eyo tokwata lidda kiti okwata liye ligenda mu bakintu musoke eri we nali nyimiridde awo twatimbawo n'ebifaananyi bya Museveni twabitimbisawo na Mundu obitimba waawo ng'abantu baagala Waji Nampagi waliwo omuvubuka nga wa FDC naye nga baba mukambwe bana NUP biwero olina walabye nga batimba ebipande nga babitimbya Mundu kati Mundu bano kerere ya bwerere ate bajjawe Mundu ati ffe twali ba FDC ffe twali ba kyama ng'Emundu tuzirina mu motoka yaffe era omulenzi abeerawo n'akangaza ne mugamba naye gwe olabika osaaga kitegeeza ogimanyi n'ogimanyi bwe nayingira mabega nagulawo obuguzi ka bbuutu ogijjayo ne mutuuza ne wansi ne bagamba nti mukakkane ono omulenzi yali agamba tojja bitimbawo ne tumala ne tukkaanya naye ne tukkiriziganya anti waliwo notice board e Lusango kati nga sayidi zombi yatimbako bya Besigye ne tumugamba naffe kuteeka okubaako ebya Museveni notice board ya kyalo obudde obwo kati ogenze wa Museveni notice board ya kyalo muze ebidandi
yabatembe yatututte bega notice body ya kyalo katukanye umanyi obalo okole fujja atodde mabega nola banga kyokoze ekikyamu nimugamba nti atukakane tukanye twagala olondeko side emu otimbeke ebibyo naffe side da tutimbeke ebiki ebyaffe nakkiriza nalwako side ya yesinga okulabika natimbako eyabesigye netubirekako kati side etasinga kulabika yenyini nabyejjirako netutimbako ebya Museveni neera twamuddira nemulete wa Meri ya Kyambadde afune kasente era yebijjako ate ebyali bisigadde so ebyogulagula bivudde mabega neyisima lubega oyo gwolaba yisima lubega we twamusanga ebifaananyi bya Besigye bino byolaba abaana balina enkola ebiseera ebyo nga balina ekifaananyi kya Besigye bakitimba ne bakiteekako soda ne bakiteekako obunankani byatandika dda byatandika mu kampeyini za 21 bonna ab'ekibibi bayisima lubega nga ne baba bagenda okusaala ya swala etuuse nga bajja ne bamugamba nti sebo kano tukkirize tugende tutukirize empaji ya Allah ne balyoka bagenda nga bakiwamu amata ku makya n'olweggulo ekifaananyi kya Besigye ekyo kiri awo abo era naye twamugjayo ekibibi gye twamusanga ne tumulete wa Meri ya Kyambadde kiteeza mmwe abaali bamulete wa Meri ya Kyambadde lwedde mmwe mwali mwafuna dda twali basiru senga twali tumanyi nti enkola y'abano twali badde banene nnyo nze nagabamba bati 2,000 nga sifunyeeko yadde erimu yadde erimu olwo Museveni ansuubiza loole magulu 10 kuba namugamba nti ezibu zange nze njasa mayinja nina mu kirombe bwe nfuna loole nnene magulu 10 mba mmaze n'alagira oli Ameria nti we bagimuwe kati tugenda muka ate nagifuna kampeni bwe zaggwa nagirabako awo wentabukira kitegeeza gwe obusungu buva ku loole awo naye nga Museveni tomulinaako buzibu anti Museveni kankubuulireko Museveni gwolaba olwaleero si Museveni oli era Museveni oli senga yabadde ku mulembe gwa Museveni ono senga ono yamutta dda Museveni owaluli n'owakati we beesanga balwanagana oli tayinza kubeera mu gavumenti ya Museveni ono yadde olunaku olumu Museveni owa 86 tayinza kukkiriza kubeera mu gavumenti ya Museveni ono ne bwe luba lunaku lumu wakiri yekumako omuliro n'ayakira wali ku State Square n'afa bw'abanga talina kyasobola kukola ku gavumenti ku Museveni ono Museveni wa 86 gundi ono amanya Mushega yajjayo bujja kapisito n'okayindo tafiire n'abayoola yajjayo bujja kapisito ne bagamba nti yajjiddeyo omukazi akapisito kyekyoka kyekyamuletera obuzibu Kiza Besigye yawandika buwandiisi bigambo mu 9 kabaluwa ka mikoena ng'awandika mu byobufuzi nga akyali serving office Jeno tumukunde oyo gwolaba tumukunde Medi Nsereko yamukyaza mu program emu bweti ku CBS ne bamusiba ku officers Messi olowooza muhoozi ono ayinza okubeera mu gavumenti ya Museveni oli tekisoboka tweet age kweze enkumuli tumuhoozi zaawandiise yali emala muhoozi ogenda mu kkomere Luzira mu gavumenti ya Museveni oli kati oli Museveni gwe twalwana naye okulaba nga tumunafuyiza okumutuusa wano waali ffe ng'abavubuka twatuula ne tukola popular resistance against life presidency Mwanga Kivumbi nga president wammwe yali coordinator nze nali secretary general ebyo nabi musonyiwa kati engeri gyali mu kkomera sikyagala byogera coordinator so oli asente nga secretary general tamanyi anti tetwalina president nga byonna yalina ebifo nga 3 nga tewabironderamu muntu mwalimu nze mwalimu Igenyi Kembo wa UPC mwalimu Sako yabadde RDC mwalimu Ibrahim Kasozi kubona abali awo popular resistance nyinza kubanze na Igenyi Kemba nga ffe tetwafuka abaka kintu kinene ata kufuna kasente kubanga ebangamba batunda ntunde era bagitunda bafuna sente omu kubo kati mugagga awola na sente mu Kampala omu mune musigala ku mbeera eri mu smart rwanira era nze ekizibu kyange kibadde kya nze bwe nnyingira mu kintu mbeera genuine yensobi gye nnyina eggolooza oli kubya ddala ndowooza bentambula nabo bali kubya ddala naye kati njize naye kati onaate naye kati anti mmaze okusoma nsobola okwekolera buli kimu
Naera bwo bakuyita ofune yofuna ugenda nofuna. Ate nga bazitulyako tusagamba wano. Milioni 5. Milioni 5 ne bagamba nti General Salimu Sale yazituwadde nga tazituwadde. Kazi nasuubiza okuleeta ettaka lya Sale mu mwezi gw'omusanvu. Nga 10. Nga 10. Nja kuba ne research malayo nkolage inventory ya Sale. N'ebyo byagamba mu kapapola kali. Bw'afulumya biri nange nga nfulumya bino. Kati alyoka ayogere kino mugambe nti kino walimbye na kino walimbye na kino walimbye kino wakireseeyo na kino wakireseeyo na kino wakireseeyo. Struggle esese tukaddi okuva ku luguudo olwa struggle nedda ku okujja kwa Kyagulanyi kwasesetwa struggle yaffe neva mu kulwanyisa Museveni ave mu bukulembeze abantu batandika kulwana kuŋŋaanya ssente. Nate nga bagamba nti mmwe abaliwo mu budde bwa Besigye mmwe mwakuba Besigye bannabyabufuzi okusobola okuleeta Kyagulanyi kubanga mbu batula mu meeting emu ekamwokya Bobi Wine yagamba sigenda kusobola Abedi Bwanika akiikirira ffenna sigenda kusobola babijulwa bonna era nebijulwa namuganda nemga bijulwa mugwo omu kubakuba kati nze nange kwabo kuongattira mwe bannabyabufuzi mwenna amazobaga nti Bobi Wine sebo sinze nze mu 21 ne Bobi Wine saamuwagira Bobi Wine namuwagira 2017 2021 otamuwagira 2021 saamuwagira ne 2020 ate 2026 n'okulonda saakoze eki ewalonze saakirotako nze omuntu abadde akkiririza mu democracy ng'era mmanyi nti mwami Museveni teko mukuba tumutuusaawo nga waakiri afuna obululu 3 nabba 21 okufuuka pulezidenti nentuuka okulaba nga wasobola okuba okulonda ne sironda nakati kikyannuma nakiwandiiseko ne ku kisenge kyange kya Facebook kati kyakujja ekyagana okulonda National Unity Platform wachawa yabwerere ndowooza mwami Museveni otwatukira mu kulonda kuno okwa 2026 nga mu parliament alinamu abalabe be 7 era abo nga buli watuula bw'ati aboogerako balabe bange aboogerako nga buli abalokole babeera mu kanisa zaabwe mulabe waabwe sitaani bwe bamwogerako naye yali alina basitaani be 7 ku basitaani 7 etayagala mu parliament National Unity Platform bonna ye yabakuba ne basuula ku ttaka nemulekera Yobu ate nga gwe yamulekera musoto ogutakyalina mannyo biti namboze bakireke abasigadde bonna 6 Kyagulanyi yabakuba n'abajja ku political map kati ekyo nakyera nooneyo omulala Mwanga Kivumbi yamukuba teyamuwa kaadi Mwanga Kivumbi bamukuba akalulu Mwanga Kivumbi bamukuba akalulu Mwanga pia muwa kaadi omanyi kati olina obuzibu otamanyi olowooza ki ekyaviirako Mwanga Kivumbi okugwa mu kalulu maanyi ga gundi oli gamuki si maanyi ga mukiibi tebaddamu kulimba ekyakubya Mwanga Kivumbi akalulu bigambo byayogera ku banne ne babajja mu kintu ffenna twegatta nze nali mpagira mu kiibi nze nali mpagira mu kiibi nze nali siwagira mu kiibi naye ate nga Mwanga Kivumbi simwagaladde mu parliament lwakusuula baseggona bagundi bano baani bampuuga na basemuju nga bonna besaagala akole ki NUP eringa yamusetting okwogera ebigambo ebyamukyaya mu public kati buuza Mwanga Kivumbi ekyamutwala e Masaka kuba omusajja yamuwa ne suuti ze yakoleramu kampeyini kyali kiki Mwanga Kivumbi yali ssentebe wa Buganda Kokasi ng'abaka ba parliament ab'omu Buganda Mwanga Kivumbi obuvunaanyizibwa bwabwe bwali badde businga okuba obunene kulaba ng'obutakkaanya obuzeewo wakati wa Mpuuga ne Bobi Wine oba Mpuuga Bobi Wine ne Abedi Bwanika abo bonna balebbo gundi balumu baani nga buggwawo ye yali ssentebe waabwe ng'obuvunaanyizibwa bwe kulaba ng'obutakkaanya bukola ki si kye yakola ye yakola kimu kulaba ng'ate abusajjula busajjuzi era yayongerangamu bwongezi maanyi abantu bagamba nti oyogeza fitina nugu butaagaliza NUP tolina nsonga nkulu lwakiro naye olwa fitina yo nenugu kati sibaagaliza nfune ki nti bwebajja bakwata basitula akati kaabwe ne bakatwala kuba nti mwe mubaddewo emyaka 2 ogyogeddeko wa mulemereddwa kati bo baze bakutta akati ate mutandise obbako gwe mu kutegeera kolaba nga kyamagezi okugjawo Semuju Nganda oleete George Musisi bantu be bamugjawo NUP ye NUP yaleta candidate wayo abantu ne balonda Musowa balonda Ambuleera dawala ka balonda Musisi na Ambuleera byonna bibiri oliko ekikyamu ku mutwe
balonda candidate we NUP kale nojje waffe nojjawo wakayima omwe bafa ate noleta Zambali omuyimbi Zambali ajja kukola naye ateeka okuba njagala kukebera ku mobile money account yo nina abantu bentunuulira lwaki njagala nnyo era ngenda teeka wano ngenda teeka okwo bwe tuva wano ku seeti nja kuterako emitwalo 2 naye bwe tuva wano ku seeti provided condition tugenda kusaba bank statement ya line yo eya Airtel gyemmanyi ane Airtel tegenda ko sente wena line ndagenda ko sente njagala kusaba bank statement yayo naye nsobola ogifuna ku email yange buteka mu email tuteka mu yange bajimpe wano nkakasa bulungi George Musisi Zambali Bulasio Mukasa ne mulya nyama aba basatu bakutemera obuzibu bwa Uganda bwetulina nti tulowooza nti buli kimu tulina kukijjawo na ssente anti bwano nze kyemmanyi omuganda tawuliriza atamuwa kasente mukuumanye empombo zammwe temwagala ziyulike era nze bulembera wano nkukolera seetagana kuwa sente nga tudde wano ku seeti George Musibu lwakulaba ng'onyalukuza bw'otyo ng'omudifendinga tewandabye akasajja kabadde kakuli bubi naye nga nze George with time ajja kukola entamu with time ajja kukola entamu tabusibwa busibwa munamateeka entamu damu kibuzo kyange entamu ewulira mubereberye anaazina takumba so kakati mwamisi wala kati kumba gwe notugamba munja kuzina enkya mutya ku luguudo lwe mwasesetukako okudda ku luguudo lwetasesekako kyali kizibu nnyo gye tuli embeera nga bwefaanana embeera nga bweri kati okujjako nga muhoozi ayongedde tukolako effujjo kubanga nalabye kyakoze ku Erias Lukwago kyannumye ng'omuntu naye ate kirina be kyaleese ne boogera eddoboozi limu era bangi baaswadde kubanga bali abaana babali abazze ne bagamba nti kandi baakabadi ne bakola obukolomooni baabwe ate bagenza okulyanga ebiva mu Joel Sonyonyi birala bagenza okulyanga ebiva mu Lubongo ya birala bagenza okulya ate ayogedde Katana gwe sinawulira n'abaka ba palamenti aba NUP abalala sinabawulira mbulyayo ku mbaka wa palamenti wa NUP kwa gugasaka ku palamenti mbulya ku babaka ba palamenti 47 bye bayogedde kukwatibwa kwa Lukwago nalabye Naluyima owa Kiso Lukwago bamukwatala kumeka teyali mande ya wiki ewedde mande palamenti netula ku Lwokubiri Olwokusatu n'Olwokuna palamenti oloze badde etule ennaku ezo tetula egenda kukoma obukomi badde tetula naye osobola okwogerera mu gundi osobola okwogera mu interview Senyonyi yabyogedde wabyo twawulidde bibye twabiwulidde wayo yabadde mu ye press conference ya opposition bane balala babaddewo ate kakati Lopu ayogedde ate mwogera biki naye saagala onfulenga defendinga Senyonyi ne kyenkugamba Lopu yayise press conference n'address ne Senyonyi mugase ku list yaabwe Senyonyi mugase ku list ate Senyonyi namba yenjimanyi mugase ku list yaabo abateeka akantu ku simu yo yateekanga kuko Kaze Senyonyi mukwano gwange era kyovola balwaki we munenya nga nkitegera nina abantu bennenya nga nange nnumwa Muhammad Nsereko Katonda nanyamba ngeyabadde nga siyeye nakiri wano nkiwulira nga kinnuma amalira tasobola kubyogera kubanga yomu kubasooka ku kooti era ngendo kitulako okulaba footage nga Muhammad Nsereko yomu ku balooyazi ba Erias Lukwago kati ebyo bikolobera omuhoozi byatukozeeko birina engeri gye byatugasse ne Martha Karua bamuziza yesterday ekyo si kipya nalabye NTV Kenya ndowooza Kiyonge Kenya teyawulidde bulungi senior council waayo okujja mu nsi ya East African Community eri mu East African Community naddizibwayo bw'atyo mu ngeri tategeerekeka babadde bamulanga butabana ki simanyi na kumanya ndowooza zadde issues of national security naye kankusekerere era abo ababikola njagala kubasekerera kati Lukwago bamugase ku musango naye ng'ate abadde looya nga awolereza Besigye bakimanyi nti asobola okutufuka kati ye n'agaana looya ye ne yeewoleza bamugase ku musango oba yiba muvunaana gwa kumanya ku musango n'ata reporting anti era gwe musango gwe gumu ekibonizo kumpi kye kimwera
echa prison Miss Prison kyekimu kasita bakuvunaana ogwo ogw'okumanya akabagenda okuwamba gavumenti n'otalwana musango ekibonezo kiba kyekimu kumpi kati gwe bamugaseeko Lukwago nalabye abantu nga bakaba ku kooti bambi waliwo omukazi gwe nalabye so mbadde kugandowooza Martha Karua bamuzizayo ku issues of national security nga Martha Karua bamuzizayo ku issues za national security nga wano wadde tewali byakwerinda bye nga batebereza nti muhoza agenda kumukwata national security tebajogera ebamusaako yabali ababedde bokka agamba bugambe nti olukungaana luno tuluyimiriza issues of national security so tobuuza bingi anti kakati bw'oba ombuulira obuulira nze obuulira nze mbadde ngenda okukozinga insecurity oba nze gwe badde bagenda okukolako insecurity bwe mba nze mbadde ngenda okukozinga insecurity oba nga nze gwe bagenda okukolako insecurity ebyo bibiri byanjawulo naye bye tubimanyi bisi bipya naawe kojja n'okumusiba basobola omukwata naye ne bamusiba era ne bana basomesa bange Kalibala ne munne naye okukwata Kalibala omala biseera Kalibala n'empanga bakolera mu kampuni namba eyampanga basomesa Makerere kati kitegeeza mukazi wa Mwanga Kivumbi teyalina nsonga lwaki tajja kuwolereza bbaawe kubanga binayogerako nga bagamba oyo omukozi wa gavumenti tasobola kujja mu misango bwegityo abaali bakufeera nakugamba nadda wano ku seeti n'enkubuulira nti yakikugamba yali mukyamu Kalibala Ernest musomesa w'amateeka Makerere ku university gundi yamuntendedde yabantendedde lukyamu zinangamba nti abo ku cross examination bakukunyakunya wetaaga amazzi bakunywesa amazzi nti era gavumenti katatera abo bona obujulizi beyond reasonable abo bona obajjawo eriyo mpanga omukulu naye mukambwe yasinga bano obukambwe bwatula mu cross examination yasinga bano obukambwe era atuula awo n'abiwuliriza n'abiraba bwati nga bakola ne badda n'agamba nti waliwo ekyabuzeemu kati enkya mukwate wano mukwate wali buuza kino buuza kiri buuza kino buuza kiri ovanga ku muntu akubuuza ekibuuzo ng'amanyi nti bwe namubuuza kino ajja kuddamu kino naye bwaddamu kino mubuuze kiri bwaddamu kiri mubuuze kiri yaba munnamateeka mukambwe gavumenti teyinza kuwangula musango gwa Besigye ate omusango gwa Besigye bw'ogutunuulira kati mbadde ngobera mukodomi wange Kalibala furniture musajja wa Katonda musaasira Kalibala mukodomi wange nkusaasira obusajja bwaze ku furniture yo ne bwagimenyaamenya sebo bino bwe baali bamenyaamenya ebintu by'abantu Kalibala furniture bamumenyaamenya ne bamumenya naye Kalibala furniture yabaddewo awo nga annyonnyola speech y'omuzungu speech y'omuzungu oba obujulizi bw'omuzungu bwe yateeka mu mawulire kati mwe munya kye mutamanyi omuzungu taliiyo tekisoboka ate nga yatwalibwa mu CID n'akola additional statements omuzungu taliiyo era y'ensonga lwaki birivumbuka yali ayagala abajulizi ba gavumenti bawe obujulizi nga beekwese ekyali kimwagaza abajulizi ba gavumenti okuwa obujulizi nga beekwese kyali kya mujulizi oyo gwe bagamba nti muzungu yali badde Sewandagi ng'ali bbali eyo naye ng'ayogera yamaze nakkiriza abajulizi bajje wadde tebabikiddwa era bwe yakkiriza nti bajje nga tebabikiddwa ow'omukaaga tagenda kujja omuzungu kubanga taliiyo naye Kennedy Lukyamuzi nga munnamateeka yangamba nti emisango gya treason neyo simanya miss prison yanga nti emisango egyo mikambwe naye okugiwangula olina okuleeta obujulizi beyond reasonable doubt nagamba naye bannamateeka bali musango ogwo bannamateeka ba Besigye ndowooza ne Lukwago Kalibala n'abo abalala bonna yanga nti be bamu ku bakambwe mu cross examination bakugu yanga nti ng'ogyeko ekyo ojja kuleeta omujulizi kubanga bamuyita batya key witness bweta key witness alina okubeera nga ekyamazima ensonga azinako obukakafu naye bino biyiye era ati ajja muyuzayuza mu dakiika 2 anti katunula njagala otunule omusango gwa Besigye wawe gutandika na Joel Wakayima Joel Wakayima wa National Unity Platform si Wakayima musoka ensereko mpulira naye Joel Wakayima
ebifaananyi bye bingi ebimulabiddwako ng'ayambadde bereti ku mutwe, ayambadde n'ekinankani kya National Unity Platform. Mu nkola eri enafu ya Besigye mujje wansi, Joel Wakayima yalaba omuzungu. Mbu story nga bwetambula, Joel Wakayima yalaba omuzungu. Amuyitiramu bwe baagala okujjako gavumenti era bawe emmundu kubanga omuzungu amuziddiira. Joel aguza ne gavumenti ya wano. Ate amuziddiira aguza gavumenti ya wano ebiki? Ebyokulwanyisa. Naawe njagala ombuulire omusiru bwo bwe busobola okuba nga oli yaguza Sewandagi ebyokulwanyisa n'omugamba nti ate naye aguze ggwe olwanyise Sewandagi. Obutategeera nti yaguza. Joel Wakayima amusangawa era Joel Wakayima amanya atya nti ono amuziddiira. Era ani aintroducinga amuziddiira oyo wa Joel Wakayima. Joel Wakayima yajjanga middleman. Joel Wakayima yanoonya omuzungu amuconnecting ku Dr. Besigye. Bw'amala okunoonya omuzungu amuyitiramu ddiru yaabwe. Baagala kutta, baagala kuwanula jjajja mu bbanga. Joel Wakayima ddiru eyo bw'agisoma n'agisomera Salaamu Musumba. Mbu Salaamu Musumba yatwala ddiru ewa Besigye. Era Besigye okujja okwegatta ku bano ayita mu Salaamu Musumba. Kati obwo obujulizi bwe bwazize mu kkooti mu kusooka. Ebyo bye balina. Kati Salaamu Musumba bakubira ogwo omusango gwa Besigye ne baguwanze Sewandagi eyakafuluma kati atanaba kugraduate tayinza nze atanaba kugraduatinga nanti balina n'essimu ya Dr. Besigye ko bagenda okujja obujulizi communication ze yakola biki ojja wange bwe nva wano ku seeti ngenda kujja app eri ku simu yange kuno mpereze anodi message ku simu mpereze anodi message naye anodi message yetuuke ku simu ye nga gwo gimuweereza ku simu yo. Nanti bali balina esimu ya dokita mpulira mbu bagiba ku NUP nange ya dokita njiri they stole smartphone ya dokita iPhone from NUP party. Abaana ba National Unity Platform be bagibba naye esimu gye babbako Besigye ku National Unity Platform etuuka etya ku CMI. Ati buli omu kyeyeebuuza nti evete ku kibiina ky'ebyobufuzi negera mu security agent. Era lwaki ku olwo Kizza Besigye lwe bamuyise ku National Unity Platform lwe bamubbako essimu ye. Tolabanga bana baategeka okujja kwa Besigye awo be baategeka omubbi nga ne Joel Wakayima waabwe. NUP esobanga kino ekintu mweri kati ogijjamu baleta birungi era bwe bamala okukwata Besigye ne bamanya nti abantu ba Besigye bagenda kwegugunga beekalakaase abaana ba National Platform batandika ki baga nti Besigye kabadi kaagala kukola kutya baagala mukomyawo abantu tebasirika busirisi bonna bali bawagira Kyagulanyi nga balaba Besigye akomawo ku siini Museveni sikwe kunyweza Besigye mu byafaayo Museveni yali asibeko Besigye ebbanga eryenkana wano naye Kasabali bamuzikiriza abantu nti kabadi naye yakogeranga naye gyali eruzira kati mukulu waiso kati atone yabadde agamba akali kwago nti kabadi ono wa NRM ayito wa NUP yali rudawa Dogo Nelson president wa Dogo Nelson nga tata we ne family ye banje bamatalinga mu struggle waliwo ababakkiririzaamu nti bategeera bwebanga Ssenyonyi yayogedde ne Lubongo yanayogera kitegeeza passion y'ekibiina ya Ssenyonyi na Lubongo ye bana abalala ye Bobi Wine yabyogeddeko ki Bobi Wine yapostinga awo ng'avumirira enkwata gye bakutte mu Lukwago. Bobi Wine talina nsonga lwaki ayogera nga Ssenyonyi yapostinzewa ku Facebook wonna oba ku X ye kubanga nze bye nalabye ku X ya Bobi Wine byabadde birala apostinga bingi Bobi Wine ye mukodo tagaba sente naligambye naye tukebere baana kuba mu sente nze sikolera sente Sewandagi teriyo amawuli wano mu Uganda takolera sente bobo zimpadde nzirya naye ekyokugamba muno simanya mbu buli kimu nyina kukola sente omaliriza zikulemeredde kakati tuli mu kumaliriza ssebo ensonga zeezo simanyi bagambye okuwa ruling mu ssaawa 24 ku online kyenjagala omanye nti beiro ya Lukwago kyenjagala omanye nti Lukwago tebagenda kumuwa beiro ajja beerayo Lukwago bajja kumusiba kubanga n'omulamuzi ne weyekweka wangi olaba Besigye ebbanga nga lituuse erimuwa beiro omulamuzi yajja n'agamba nti abajulizi bonna batuukiriza ebisaanyizo naye ye omusibe takola ki tabituukiriza nti okumuta kujja kutaataaganya okukola ki okunoonyereza mu mateeka ga Uganda balina
bwebakuletera mu kooti stage alina kubanga atamaze ofuna buli kimu ekikuluma bwe kyali badde naye kati nagamba nti endogoyi ekigaali kyekisika endogoyi mu kooti kati okumala emyaka 2 tewali eyo embeera gyoyogerako ya kigaali ya ndogoyi nga yesika ekigaali naye kati wetuli ebigaali bye bisika endogoyi kale mwami Sewanda kisibula abantu basomere namba yesimu 0702 43 88 52 eyo essimu yange buli kyonna kyoyagala nkubirako eyo ne sente zigendako nnyo si yalwali badde manyo ina kakawundu si ate kati kanso nyinza okuba nessimu eriko ekiwundu lika naawe oyagala kunafuya koma wano olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olwala akuume